Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Inti aliyokanga nasooka wa minister abakubanga asooka wa Balamu twandike nti musajja munnaffe naye mukirabe nti yasooka wa minister nachola kinje ensonga ne zimulemerera kati agenze wa Balamu goza Balamu yomuyita mujega nti yetagoberera oza atala tabera ku social media gwayo atya tewali mutasinze kulemesa mulimo guno police namateeka kukola gwawe okufuna mu ekirowoozo kigamba alabika n'ekyo kujja mawulire yategedde kati alina kubuza mawulire ategwe complainant Church kureta mawulire police tekoze kimala police yakavayo yakakola press conference ziwera 2 ngenyonyola ku kintu kimuti ensonga zo yakola ki era suspect ali munda asinga ba minister teri asinga kuwa social media budde nga Balamu oya atobudde abo wabungi nnyo kuba akyali muvubuka atagoberera buli kimwe kiyita Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 68 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kale ogamba otya muganda wange ndi bulungi nsonga za Hajjat ne Haji nasembe okwogera nawe ngongamba nti buli dakiika eyita buli saawa eyita nti Hajjat ayongera kubeera nga ayokya buli dakiika eyita kubanga alina ekizibu yasinze okulemesa poliisi okukola ogwayo atya tewali muntu asinze kulemesa mulimo guno poliisi namateeka kukola gwabwe nga mukyalo oyo era simanyi ntanso okufunamu ekirowoozo kigamba alabika n'ekyo kujja mawulire yategedde kati alina kubuzaabuza bujulizi kubanga omusango gw'omanyidde ddala nti guli mu mateeka era guli mu bannabyamateeka kiki ekikuleeta mu mawulire what is the cause what are your motives ezikuleeta mu mawulire because okimanyi buli tuguli mu mawulire ate gwe complainant kiki ekikuleeta mu mawulire police tekoze kimala police yakavayo yakakola press conference ziwera 2 ngenyonyola ku kintu kimuti ensonga zo yakola ki era suspect ali munda kikyanoonya mu mawulire nga ne kooti yankya kikyaba kyanoonya mu mawulire obuledi otegedde kooti yankya kikyoba okyanoonya mu mawulire kyekibuuzo kyembuuza nga kooti yankya kikyoba okyanoonya mu mawulire kati Hajjat kyekimutute ewa Balamu gwobola Hajjat alina ekizibu kiri kimu ewa minister nakiwala kijasooka okuddukira bamukubamu ebituli olaba mukyala munna atuuka okukubamu ebituli n'omusango n'agwesonyiwa kati ate ewa Balamu ogenda kunoonyaayo ki oddukidde ate wa musajja era bino ebintu biryokanga ne bijjanga bigereke inti aliyokanga nasooka wa minister abakubanga asooka wa Balamu twandike nti musajja munnaffe naye mukirabe nti yasooka wa minister nachola kinje ensonga ne zimulemerera kati agenze wa Balamu goza Balamu yomuyita mujega nti yetagoberera oza atala tabera ku social media teri asinga ba minister bali ku social media teri asinga kuwa social media budde nga Balamu oya atobudde abo wabungi nnyo kuba akyali muvubuka atagoberera buli kimwe kiyita ekifo kye bamukwasa kyekuusa ku bya media kubanga ensonga zonna zeekuusa ku baana zeetolerera ku media okwo kakati kitegeeza possibilities ezimuteeka ku internet ebbanga eddene weeziri nti agoberera buli kimu kooti y'abantu yasazedde omusango totupapirako omusango guli mu government and the government it is the people abantu ye government ate government y'abantu ekusalidde omusango so yagala government endala osagala government kyendala yagumusalidde dda ekusalidde omusango yagala government kyendala egenda okusalira omusango nze kati n'ebintu bino nasaze ne deal kati ndi timu Haji because kati kyetasolaba lulina abadde activists leka ndasa okufuuka timu Haji kuba omukazi atulumirizzaako emirembe alemedde okutondawo gap etukkirizisa tunoonyereze tumuyambe kati wa minister atesonga ziri mateeka yabadde anonayo ki kibuuzo ono nayo ki oyagala akuyamba eki oyagala influencing musango oyagala alagiremu akosema buyinza bwe
basiba omusajja w'abende oyagala akole ki ekitaakolebwa okusooka ng'olwedde weekubira endulu eri poliisi n'ekwata omuntu wacha weewe naye nga mulaga obukambwe bungi nnyo Hajjat agamba waliwo abamutiisatiisa meeya baani abamutiisatiisa abamukubira amasimu ffe omanyi abatukubira amasimu nawe olina abatukubira amasimu wangi nga bakutiisatiisa aba nnono goza guno omusawo gwe tulimu gw'abanafu ba bwongo gwe omusawo gwe tulimu tukimanyi munene bagamba batya bakubira olwo bagamba batya ebyo saagala tubigendemu nnyo gwe kyoba omanya kyekyo kakati meeya ali eyo kyeyeetaaga okubeera nga amanya ayagala just muwa ku highlight butya omusango eguliko zikyo wagambye wazzeeyoko n'olaba ku Haji yali mu mbeera ki era biki byeyagambye byetutwala nga bye bisembeyo nga tannagenda mu kooti Haji naye alinze kooti kubanga kooti yenkya terina makulu nnyo kiri awo ku sayidi zombiri kusoma busomi musango tuyinza n'obutamala mu kooti dakiika 6 just musomera musango nekiggwa so byonna ebigenda okunyuma ekyusi wekigenda kubeera ku DPP nga amaze okusanctioninga fayiro ng'agiyise ng'okunoonyereza kwa gavumenti kwemaze okukola kulaga ndi kati omusango kekadde tutandika okuwozesebwa olwo bannamateeka ba Haji n'abalala bakole empapula zaabwe ez'okusabira beyiro omusibe but at the moment Haji mugumu nnyo namulabyeko mugumu nnyo ali strong talina kweraliikirira konna ensonga aziraba ate Haji mweteefuteefu okuwaayo omusaayi newankubadde ng'ate Hajjat yasinga obutaagala musaayi wayogedde ekintu ekyo nti Haji mweteefuteefu nnyo okubeera nga bamuggyako DNA tests naye ate omu Hajjat tali willing lwaki ate nga yasinga okwetaaga obwenkanya mu kintu awo ffenna kye twebuuza ebyo byonna bituteerawo kitwandise doubt of mind okubuusabuusa ebyomukyala byali mu kwogera oba byandiba ebituufu gwate gwe omusajja suspect agamba nze nawe mutwala mu America njagala kukebera ki ozotegedde meeya kyogamba Hajjat n'okuddukira eno naddukira eri alinga ayagala okudduka abuzaabuza bujulizi kati Balamu nze limu kuloza up to now what was the motive ezimuleese ewa Balamu kyekyabadde kiki bamwene ku bukuumi kuba bamutiisatiisa nnyo bukuumi ki ani gwe batiisatiisa ng'olwedde gw'olina n'omwana huyo yalayira n'okulayira gw'olina n'obujulizi yalayira n'olulayira n'agamba anaatera oyaaye akutekulani tewamulaba kuba yaaye ekintu kya Kurani ekyo nakikunyoya negamba you cannot okwata Kurani olayira nga olayirira ku second hand information tosobola kukwata Bible n'olayira nti mu kitaffe ali mu ggulu ndayira kino ne kino kyaliwo ng'olina second hand information you were told by someone you didn't see it by yourself you were told by someone it doesn't guarantee you to swear with the Bible as if that you have a proof or you have kugamba okakasa nti ddala kituufu ng'ate naawe information bakuwampe obantegerekese n'olayira obutuukirivu nga bw'oliko kyokka ng'ate olina amazambi amayitirivu ennyo tojjibwako hadithi Hajjat tajjibwako hadithi lwaki olw'amazambi g'ayina mu musango guno kati aba teyeesigamwako kugibwako bujulizi kubanga naye ebibye tebigatta bulungi kyova olaba bwe tuba tuli mu misango gino tuprofilinga omuntu yenna okumanya background ye who are you waliwo wabiddwako omusango guno before gwefaananyizako bwe gutyo misango ki gye bali you know something like that yaman so ebigambo byonna bw'olina nabiti leero olinga agamba nti byonna tulinde tuve mu kooti era kati deni njagala kugamba enkya simanyi mbozi kize mukola but simanyi bw'oba tokoze story eno ogenda kukola mbozi ki simanyi mbozi zemugenda tuteeka kubanga ne bwe naba story ng'efaanana etateri story egenda kuyitinga mbozi eno mpaka nga tuvudde enkya mu kooti for information tewali story wano mu Uganda ng'omanyi story ezizze eziri mu parliament ezabiki
zonna nga story ya Hajali ne Nakisuyizi gireseewo. So enkya kamera zonna tulina zikeeza ku kooti. Abantu mulina okubeera nga ba eyewitness mu musango guno. Muleke kunyumiza na kutambulira ku bipropaganda. Tuula mu kooti, listen, ebimu ku bigenda okwogerwa. Otherwise ofune ekituufu. Ndowooza twesinkane kajenzi mu kooti. That is the only way gye tulina okubeerayo, buli omu approvinge ekituufu, tuve mu byambumbumbu. Kale akadde kagenze maaso n'okubeera nga katusalako katubasiibulire wano. Siri timu Hajjat, siri timu Haji naye noonya mazima. Justice for Nisha. Haji bwe kizuulibwa nti yazza omusango bamukomerere, bwe kizuulibwa nti yazza musango ateebwe, ate tunoonye ani yakabasanya Nisha. Period. Meya kano tukalekayo wakola statement n'ogamba ne bwaba boyfriend nga ye yalyako ne kati mba nina musango ki wawedde ate omwana oli yeetuuse watyanga ne boyfriend tanneetu muwedde. Mubeere bulungi, mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.